Ya kugamba otya alaba akavidiyo kano nkomyewo namawulire agava ssaawa zetulese gava Iran. Olutalo olwo wakati wa Iran ne Israel. Ffenna tubadde tuli amaaso tugatadde ku lutalo lwa Ukraine ne Russia oba olutalo wakati wa Israel ne Bahouthis nno bawagirwa gavumenti ya Iran naye nga balwana kye bayita proxy. Kati amawulire agaliwo agakagwawo abali kigambibwa mu ssaawa 48 Iran etegeka kulumba Israel. Ng'entabo eva ku ki? Beera gw'okunyonyolera. Ennaku z'omwezi ogwokuna gavumenti ya Israel oba IDF amagye ga Israel Defense Forces gaalumba ekibuga Damascus ekya Syria ku embassy consulate oba ekitebe kya ggwanga lya Iran mu Syria mu kibuga Damascus. Bakikubako mu Israel ne battiramu abantu ab'omunyoomu. Kigambibwa nti battiddeko ba Iran oba bajenero ba Iran abali 6. Abantu abo battiddemu n'abantu babuli kubanga bumanyi embassy weebeera ebeera mu kibuga wakati. So ngenda soka muteeka akatambi ako owulire pulezidenti wa bamuyita prime minister Benjamin Netanyahu, prime minister wezemanyi Israeli okutwalizaamu nga bwalageze Bungereza prime minister abawamaanyi balina president but prime minister abawamaanyi kati wuliza akavidiyo ako. Akavidiyo nga bwokawulira Netanyahu agamba if Iran attacks Israel we will give them hell. Nagama mu quotation. For years, Iran has been working against us both directly and through its emissaries, and so Israel has been working against Iran and its emissaries, both in defense and in attack. We know how to defend ourselves, and we will act according to this simple principle: whoever harms us or plans to harm us, we will harm him. Netanyahu agamba nti emyaka mingi Iran ibadde ekola nnyo okulaba nti ebatuusaako obuzibu mu beera nga mu bulamu kugavuga nti directly oba ng'eyise mabega kugamba ng'ekikoze oba ng'eyise mu bantu abalala oba ng'okweza abatundu mu security oba byokwerinda n'okulumba. Naye n'agamba nti ffe ng'Abayudaaya tumanyi okwedifendinga era tujja kukola kyonna ekisoboka mu busobozi bwaffe. Omuntu yenna yenna atulumya oba alina pulaani z'otulumya naffe tujja. Ebigambo byavudde prime minister Benjamin Netanyahu nga bigenda eri gavumenti ya Iran. Lwaki? Israel bwemaze okukola ekintu ekyo president wa Iran Rais Khamenei yavuddeyo n'aweereza tweet n'agamba nti with God's help we will make the Zionists repent on their crime of aggression against the Iranian consulate in Damascus. Nga bayita maanyi ga Katonda bajja kugezaako okulaba nti bawoolera eggwanga abasajja ababazi babayita ba Zionist ku butemu bwe bakoze ku embassy yabwe mu Damascus. Ebigambo byavudde wa president wa Iran. Ekintu ekyo kiresewo tension kubanga bamaze kyogera. Jjukira Iran eyinza obutalumba direct kuba mu Israel munda mu Jerusalem kubanga bwekola ekyo Amerika bazo kiyingiramu. Naye kigambibwa nti Iran eyinza okukola kyekimu Israel kye yakoze. Kale Israel kye yakoze neddira neggala embassy zaayo 28 consulates mu nsi yonna bazigadde olw'okubanga bateeberezebwa okubanga Israel egenda kukola ki Iran egenda kubaako kyekola. Era amawulire gagamba Israel authorities have suspended the work of 28 diplomatic missions around the world due to the threat from Iran. This statement was made by the Sky News Arabia channel. Sky News Arabia channel yakyogedde. According to this information, 28 diplomatic missions have been closed after Iran's threat to respond to the attack on its consulate in Damascus. On Thursday, Kan Radio reported that as part of an unprecedented preparedness for Iran's expected response to the attack attributed to Israel in Damascus, the Israel Foreign Ministry, in consultation with security officials, decided to evacuate a number of its embassies around the world. The government
Israel banyuma okwebuuza ku bitongole byayo bikesi n'ebyokwerinda yasazeewo eve mu embase zaabwe oba ku bitebe byabwe mu nsi ezenjawulo mu ggwanga mu nsi yonna ebitebe 28. So embeera bwetyo bwekyali olutalo tusaawa na luyinza okubalukawo ebigambo ebyayogeddwa oba nga bwolaba nti embeera si nnungi. Kati oli ayinza okwebuuza nti olutalo luno singa kibaawo tugeze Iran nekuba retaliation ng'ekuba mu nsi ya Iran, abatunzi b'ebyobufuzi bagamba bwe bati okusinza ku research bweyakoze nti kasobola okuba nga bakaita batya trap oba katego nga Abaisirairi bakikoze baagala Iran egwe mu nsobi ekole ekyekyamu esindika emizayo zaayo zikube mu Israeli munda. Kati ekyo kiwa Israeli garanti okusobola okuyingira mu lutalo ne ba allies baayo, kubanga ssaawa zino singa Iran yegende Israeli singa yesooka nga kyeyakoze Damascus singa ekikola Iran olwokuba Iran ebeera n'obuyinza okulumba oba okuretaliating oba okwedefendinga kiyinza okubeera ekizibu America oyingira mu lutalo directly ne n'Abangereza. Naye singa Iran yetankuula olutalo bagenda bulina mu UN Security Council nga bagula olutalo wakati wa Iran n'ensi zonna ba Israeli ng'ekigendererwa. Jjukira Iran erina nuclear program, baagala kukola nuclear program. Israeli kyeri against kati bagamba nti Israeli yategeka 2000 tons bombo ezo zitowa 2,000 eza ttani baagala bazikuwe nuclear bunkers eza Iran batte program ya nuclear ye plan. Jjukira of recent bakolanye Russia balina documents basayinise Russia bayambe okutwala nuclear program yabwe maaso. Kati ekintu ekyo kibatiisa nnyo okukola ebintu ebyo. So Israeli yakoze akodyako yagaleka baso ne Iran era yakatebuse oba n'abarasha bayinza okubagira budde nti tokola ki tokikola gobaleke. It is humiliating kuba generals baabwe bangi but Israeli kyebadde yagala kyekyo olutalo lukole ki erugaziye efune obagiyambira kuba olutalo lubalwa ne Gaza si lwangu ate bagamba nti America erina engeri oba mawulirako of recent Abamerika nabo bavetoyinga gundi resolution mu UN Security Council nga balinga abalaga nti bakkiriza wabeewo ceasefire b'okuzikiza omuliro. Abaisiraeli tekyabasanyusa kati bakikola ekyo batangula embeera bafuba okulaba nga America bagiyingizaamu ku mpaka mu lutalo basobola okulwana olutalo so kyekyo. Then niyo mulala ayinza okwebuuza nti olutalo singa lubaawo kiyinza okubeera lulimu ebizibu bingi naye ekisinga okuba eky'amaanyi ge mafuta. Waliwo omugga oba ogamba nti omwalo si mwalo bakiyita batya maama bakiyita Strait of Hormuz ne mu Luganda simanyi bakiyita channel eyo muyisaamu ebyobugagga ebisinga ebitambuza okuva mu Middle East ogenda mu Europe nti kijja kuleeta ebbeeyi y'amafuta okukubisaamu emirundi ng'esatu. Bw'oba amafuta bado gagwa liita tugeze 13 tugeze Uganda ozoka kwa mtu agumuna ekitundu kubanga jjukira Russia eri under sanctions bagisaako sanctions itunda amafuta egatunda against eyita bbali neguza tugeze ba India ne baguza abantu. Kati ate amafuta amalala gava mu Middle East gayitaawo bw'oba na blocking awo kijja kubeera kizibu nnyo okusobola okufuna amafuta ag'ebbeeyi okitegeera. So ekimu mulimu ebibi bingi but the biggest ekisinga okutiisa abantu amafuta gajja kweyongera kubanga ku Red Sea abasajja Abahuthi jjukira basupportingwa gavumenti ya Iran bajja kulozinga ki amazzi ago oba entambula y'ebintu ebiyita mu mazzi. So olutalo olwo lubindabinda kisoboka okuba nga lugenda kubaawo kisoboka okuba nga Iran ejja kuyiiya ekole bano kye bakoze naye eyinza okukola kyovola Israeli ekoze ekyamangu nejjayo ba ambasada baayo kubanga ekyo bwe yakoze eky'ambasada kiyinza obadde butabaleetera nabo okulumba kuba nabo bakikoze naye Iran kyetasobola kukola tejja kulumba mu Israeli eba suicide mission kubanga Israeli ebyokwasa byonna ejja bijjayo begatte bannaabwe abalala balumbe Iran. Ate ekigendera kya Benjamin Netanyahu Prime Minister omanyi ssaawa zino tebamwagala nnyo alina policy ezaakoze nnyingi bannansi abasinga bagamba nti yahandolinga bubi olutalo lwa Gaza security wise lwaki abatujju oba abahuthi basobola okujja ne bayingira mu nsi yaabwe ne babakosa batyo. Ekyokubiri his reaction ebadde mbi kubanga yalemererwa okukola ekintu ky'okuwanyisa abasibe kubanga abahuthi bo bagala bawanyisa abasibe bawo abaawe nabo bawo ate byatayagala yayagala alumbe bulumbi
agamba olutalo okutte bubiso popularity ye eri wansi so singa olutalo lutandikawo ne Iran akibala nti kijja muyamba okwekumira mu buyinza asobola okulwana olutalo kuba ekigendererwa kye y'omu wakulembeze ba Israel abatagala Iran abaagala Iran eggwewo ng'ensi kikigendera kyabwe kuba bakimanyi nti mu Middle East awo mu nsi z'abasiraamu yensi esinga okuba ey'amaanyi erina buli kimu erina technology ebadde under sanctions for almost ndoza 60 years naye weeri ekola zimmiza ekola drone yesinga okukola drone ez'akabi okitegeereza ennwanyi attack drones so bwe bityo bibiri ge mawulire agaliwo ampozi amala akatambi kenyinako wano akalaga nti mujjukira abatujja bakuba ne Russia bakutteko kamu katambi kaabo nga bagamba nti essimu jukira badde bakyakola okunoonyereza naye akatambi akamu ke bakutteko ka video ke bajje mu ssimu y'omu ku batemu abo ekulaga nti alina connection n'abaki n'aba Ukraine era kankulage kaawo kalabe kenja okusembyayo akatambi okalaga nti omuntu oyo bakulaga ebifaananyi ng'akulaga banne nga babimuweereza kuva Ukraine ebifaananyi banne nga babimuweereza information mweri n'endooza kyekyo mbagala nnyo subscribinga likinga sharinga nzi Black Joe geopolitics wesinga okubeerako amawulire ageetoolera ensi yonna aga ebyobufuzi entalo n'ebirala byonna ebyetoolera mu mbeera eyo mbagala nnyo obeere bulungi mweraba